Iwe bali kubira mpozi ngate otambula naffe bulungi nnyo embeera eri etya akulamu obusanzo otya tubaaye eno nga tukwasaganya bulungi nnyo embeera ngate bwe kina okubeera nze Sula Ssenyonga okubeera nga tusaako muziki amawulire n'ebikunyumira the weekend ekibiina kya National Unity Platform kyafulumiza program nga bwegenda okutandika olunaku olwaleero batandikidde Jinja ensasage mugirayo bulungi nnyo Monday batandikidde Jinja nga balonchinga manifesto yaabwe olw'okubi bagenda kubeera mpozi enkeera tomorrow bagenda kubeera Buyende Kamuli Buyende ne Kamuli then kulokusatu bagenda beera Kaliro Luuka n'okuna bagenda kubeera Bugwere ne Namutumba Bugweri Namutumba then Mayuge ne Iganga kulokutano kati kulomukaaga na Mayingo ne Bujiri Sunday basooke bawumulemu wabadde okubagana empawanga babuuza mulowooza kiki ekiri behind NUP okutandikira mu Busoga campaigns zaabwe. According to my own thinking, nti Busoga ebadde ekyali fresh era ng'erina n'obusungu bwayo okubeera nti Mama Kadaga yasuulibwa yajolongebwa yakola atya kyovolaba abaana bali baswengere baani bonna NUP babadde bagenzi nga bambadde ebyambalo byabwe bya red naye nga bakulaga nti ate bagenze ku mukolo gwa Mama Kadaga ne bafukamira waali abawa omukisa n'ebirala byonna era badde nga bawoza kunga Mama Kadaga kunga Mama Kadaga kunga ebitambula biraga Kadaga yagambye omusajja bagenda mu kubakalu eno mu Busoga bagenda mu kubakalu mu Busoga lwaki ebintu babizanyiddemu amatatu obontegedde kati abagezigezi bagamba mumulowooza lwaki gye batandikidde abantu abo mangu nnyo bakukyusa kubolede balina obusungu bwabwe era singa tubadde tulonda mu wiiki eno ejja mwanditegedde nti ddala abantu banyiivu bano bonna bandironze NUP majority kubanga bakulaga nti abayiseemu ab'NRM batono nnyo era beebo bokka ababadde basaidinga ne Kadaga ne bonna abasuulawo Kadaga abakola batya bonna baagudde mu kamyufu ne mu birala balaga nti balina maanyi obonfuna kati mu mbeera eyo NUP esaze wetandikire mu Busoga kinono kitiisizza oboolyawo bannabyabufuzi abamu ab'enjawulo abasuubirwa okubeera nga ate oboolyawo beesimbawo mu kulonda okujja naddala mu bitundu bya Busoga bagamba nti jjukira ne bwe tuba tugenze mu statistics actually Busoga yalonda nnyo oba yasinza obuwagizi Buganda eri NUP mujjukira olutalo lw'eruwuka lwatandikira eyo ekintu nekikuba ne bagamba nedda tulina okubeera nga tuwagira omwana waffe era bw'atyo Kyagulanyi bamuyira obululu bungi nnyo okuva mu Busoga era kati okusinziira ku Mama Kadaga ebitambula biraga nti ke bamusudde ebbali okujjako obanga akoze atya kubirira atya naye akalulu ka muzeeyi kagenda beera katono nnyo mu Bisoga Kadaga yakakola olukuŋŋaano awo gye buvuddeko naye nga bakulaga nti abamuwagira bangi nnyo batambula bavuga mu Jinja omwo okufuluma Jinja kyabatwalira essaawa obanga meka okufulumamu batuka n'ekiseera okukyusa emmotoka Mama Kadaga n'adduka ave mu bantu kubanga gye baali balaga eri Kamuli ng'abantu abalinze naye ng'ate obudde bubayiseeku nga n'abantu abali ku kkubo bangi abantu bagamba babadde mu n'essuubi bagamba nti oyo Kadaga yandika nga yesoze NUP yandika nga yesoze NUP abange is she trying to create her own empire nga bwe mulaba nti omukyala we Bukedya speaker wa parliament ya Uganda nti akoze obwakabaka obubwe ng'alina abawagizi ababe alina ba sponsoring abateekamu ssente n'ebimu ku bibiina ebyobufuzi ebiri mu ggwanga lyattu Uganda waliwo ebiina sponsorship nga ya mukyala oyo yennyini yabawa ssente yabakakasa nti mubeereewo mwesimbewo ku bifo ebyenjawulo mujjukire ono mu kujjuza ekifo kya Kawempe North ya sponsoringa Luwemba Luswa
yamutekamu sente nyingi nnyo Segiri nyafudde na sponsoring olumbe bampuga bacyankalanye n'ebirala byonna awo wonna ng'anoonya creatinga bwakabaka obubwe tukikuba mu mpola embeera nayo nebeera ng'ate obuulyawo etambula naffe kale yonna gyosinzira okubeera ng'owuliriza nkwebaza webale kubeera ng'ate okkiriza okubeera naffe bulungi nnyo twongera okuwa amawulire amalala Mwesigwa David ono nkampozi yali whistleblower oba namawulire eyagamba President Museveni ennaku amalwaliro agali mu Mukono district ne Kayunga ennaku embi gye galimu n'embeera embi n'abalwadde okubeera nga abazadde abamama bazaalira ku ttaka balina ebitanda bitono nnyo abalala basula mu bukuubo yaddamu n'asisinkana President Museveni n'amugamba nakugamba ensonga zange ne tewali kyakoleddwawo ono nno President naita Prime Minister namugamba ensonga ye Kayunga n'amalwaliro g'e Mukono eri etya lwaki temwagikolako Nabbanja n'avaayo n'agamba ezimu zaakolwako endala tezinakolwako ye yennyini n'akonfesinga n'agamba kituufu amalwaliro abantu mwe bali bangi naye ebikozesebwa n'ebitanda bitono omulenzi oli kyali ayogerako nti abalwadde bangi naye ebitanda bitono n'avaayo n'agamba amalwaliro agamu n'olw'omukaaga tegakola ne ku Lwesande oba okitegeera Nabbanja yakyusiza statement n'agamba omulenzi bamukwate waliwo akatambi akabadde katambula nga kalaga omulenzi oyo nti yakwatiddwa oba ontegeera nga kalaga nti omulenzi Mwesigwa David yakwatiddwa kyokka ate waliwo akatambi kakoze ng'alaga tannakwatibwa naye fa bakola videography interpretation oba photography interpretation era ndabye mu comment section ew'omusajja akapositinze ng'oli agamba bwe nsoma ebirowoozo n'embeera n'omubiri gw'omwana ono tukize tugaane ali mu detention era yakakiddwa akola akatambi ako jjukira Nabbanja agamba either omwana oyo agamba nti omwana oyo akwatibwe amenyewo bye yayogedde oba ontegeera amenyewo bye yayogedde akatambi akalala kafuluma nga balaga nti omwana oyo mukwate avuddeyo n'akola akatambi n'agamba siri mukwate tebannankwata nebye nayogedde byebyo ebituufu naye ndi mukwekweka ndi mudduka abaana ne bagamba yeekwekawa bwe baba bagadde kumukwata bamutrackinga mangu basobola okukola ABCD ebyo ne tubireka just some few questions mukyala Nabbanja lwaki okwata omuntu akuwadde amazima agambye abasawo tebabeera mu malwaliro genda okwata abasawo abo lwaki tebabeera ku duty ng'ate yo claim nti sente zaabwe muzisasula bali ku sente ya mwiwa musolo ku bafuna omusaala gwabwe ate ne batayagala kukola omwana aze n'akulipotingira nti musawo tebaba mu komenta Prime Minister abasawo tebabeerayo mu malwaliro gwe kola bukozi nkesiyo gwa bugwi bamakingani ataliiwo bagobe muli kutinga abalala ate muze ku whistleblower gwe mukijjanya lwaki mwagala nnyo okubeera ng'ebintu biri awo ebitobwe bito tebirinaako babiteeka mu lujjudde abaana no bagambye bagenda kuddamu badde bakole campaign ey'amalwaliro nga bwe bakola operation oba bagita batya balaunchinga ebinnya nga bagamba buli omu campaign ya binnya buli woli osanga ekinnya kuba ekifaananyi kiteekere ku social media kati mugenda biraba by'amalwaliro mugenda biraba ento imu mubiwakanya but you think nti wabiri bitya so tubagamba bagita batya never do what don't kill the messenger messenger alese bubaka obontegedde ye alese bubaka batumye mutume kati bw'omutta oba nkugamba oba okoze eki Mwesigwa yagamba agenda kubeera ng'alwanirira omuntu wa wansi era n'agamba tali attached oba tali affiliated ku munnabyabufuzi yenna na kibiina kya byabufuzi ebyo yabyogera ali mu mawulire ng'asisinganye President Museveni kitegeeza baayogera bingi you know
embeera eryeta obulamu obusanze otya tubaayo eno nga tutambula era nga tukyatambuza bulungi nnyo ensonga nga bwe zirina okubeera. Nze Sula Ssenyonga ate mpozi okubeera nga nkuweereza bulungi nnyo ddala. Kakati amawulire amalala ge tuyinawo ge gampozi ate agaani gano no gavudde yiri eri mu basomesa mu disitulikiti y'e Terego. Abasomesa baami nga bw'omanyi aba primary badde bagezangako okwewola ku busente mbamanerenda ne bamanerenda oluusi babatoosinga batuuka ekiseera okubeera nga basasula ne babeekweka oluusi ne babawambako ebyo bibabeera balina. Kakati nno omukyala yeesimbyewo ku bwa Women MP Honorable Abiga Rose ate ayisizaamu eggaali abo abawola abasomesa ssente n'abagamba mulekerawo bunnanfuusi n'okukola bitya abantu mubawenga ssente muvemu ebyo okubalimbalimba etc. oba ntegedde. Kakati nga tuvuddeyo eyo mulaba presidential candidate wa National Peasant Party ekulemberwa Stesha Mayanja omukulu Kasibante Robert bagamba nti ono ye flaga bearer naye ono ate ebifaananyi ebyenjawulo bivuddeyo ebimu ng'ali ne Maama Janet Kataka Museveni ebirala ng'ali ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebirala nga yeesimbiddewo mu NRM n'ebirala ng'ayambadde t-shirt ze NRM n'amasaati ge NRM. Kati nno wano bagamba nti kati ono mumulaba bino jasi baagala kwawuza mu bululu bwa NUP n'ebirala byonna nga bwe biri. Mu butuufu ne neebuuza ekibuuzo omuntu ddayi hadi wa Kyagulanyi akyasobola okugamba nti kangende mpagire Stesha Mayanja kangende mpagire Kasibante kangende mpagire gundi Kyagulanyi abaamukoze ekira baamunyiizizza ki omuntu ne bwaba nga tategeera. Nze waliwo obusajja bwe ndaba eyo nga buli ku mwenge buli mu kwenywera ne bakambaza t-shirt ye NRM ne kakulaga kagamba bino banyambaza byambaze naye nze ndi wa Kyagulanyi oba ntegeera. So mu mbeera eyo ne twebuuza omuntu lwaki yandibadde akola bwatyo mu mbeera nga bw'ogiraba so nze nsuubira bw'obaze kwesimbawo era ne kwerira gano malya nsimbi oliwo abaze kwesimbawo nga yesimbawo nga bamuwayo kye bamuwadde nga amanya ngenda kukozesaako bweziti nsigazeewo eky'ebitaano nga adde eri nga adda mu masapege but kyoba omanya olutalo lubeeramu eno tujja londa betwagala. Actually eno this is the first election egenda okubaawo nga terina bazze ku independent nga ba presidential candidates sigamba ba MP wabula ngamba ba presidential candidates bonna bajjidde mbibiina kitegeeza akabadi k'oli okujjanga omu kaaganya okukola then akabadi akala yabadde bagamba nti ate NUP bajeetaagamu iPod blabla n'ebirala kati nga omuntu nga independent abatajja kukola. They had to create very many political parties so that they can merge and make the iPod thing oba ntegeera. So kati awo wetuli embeera eryeta obulamu obusanze otya tubaayo eyo nga tukutwaliza mpola nobeera nga naye kennyini okakasa nti yes we on the right track. Kakati buli yeesimbyewo avaayo okubeera nga at least ateekayo manifesto ye bikyawe agenda okukola singa abeera alondeddwa. Mubaraka Munyagwa naye ndowooza yali yagala dde okuyitibwako president yali yagala kuyitibwako dda president bwato n'akola ekibiina kye eky'olusiniya n'akola ekibiina kye eky'olusiniya era akulaga nti Piraawo bajja mmulyanga baali batongoza ekibiina kino bafumba omuceere n'ennyama Piraawo yennyini ne bamuteeka ku lusiniya
ne batandika okulya ne bagamba nti ffe mu ekibiina kyaffe tugenda kuliira wamu buli omu alina okulya ke kabonero piraawo oyo lusiniya kabonero lusiniya. Kakati omusajja ono agamba nti singa naaba alondeddwa agenda kusooka awera Oluswayiri tubere nga twogera Lufalansa. Ne twebuuza France tujjayo ki mu Bafalansa? Oluswayiri lutugatta kale mu nsuubulagana newankubadde terukola nnyo kyamaanyi nnyo kubanga era luli tubadde nga tusuubulagana nga bali boogera Oluswayiri lwabwe nga naffe twogera Oluzungu lwaffe. Nawe lyagenda kubuuza France twagalayo ki? Ebimu ku bintu byayagala okukola ng'afuuse pulezidenti ekyo kye kikulembera. Ekyokubiri n'agamba nti either batereeza enkolagana wakati wa Uganda n'ensi za East Africa oba si kyekyo abamu ajja bablockinga. Bino baadde batugamba mbu ffe tetulina pooti simanya ebikoze bitya. N'agamba nti ezo ensi naffe zitwetaaga si ffe ffekka bazeetaaga olw'ensonga nabo batwala ebyamaguzi byabwe nga bayita mu ggwanga lattu Uganda. Kati tibaddamu tutiisatiisa mbu ate simanya bitya. N'agamba nti kasooli owaffe wano bamugulanga eri waabwe bali mu Kewu enjala nga bali mu kiseera kya kyeyanjala ebaluma ne balyoka bajjukira okugula kasooli waffe. Bwe baba tebali mu Kewu ng'enjala tebaluma bagula oli waabwe gwabeera bakozesa oluwaffe abeeramu bagenda mugoba okuyingira ewaabwe n'amata. Kati bino ku bintu byayagala okutereeza nti bali bateetereza agenda kumenyawo baggalewo ensalo zonna abantu abo babeere buli omu nga yeesootinga anoonye gyagwa anoonye gyagwa bw'atyo. Munyagwa eyamujja mu ntebe y'obwakabaka wa palamenti mu Kawempe South yali Kazibe Bashiri ebiseera byali mu kibiina kya NUP naye teyakomawo oluvannyuma lw'okubeera mpozi ng'ate kigambibwa mbu alina akasente ke yalya okuva mu NRM n'asirikira ddala oba ontegedde. Kakati alina obukyayi ku Bobi Wine yenga Mubaraka. Munyagwa alina obukyayi ku Bobi Wine tamwogerangako birungi. Takola ki? Tamwogerangako birungi. Alinga Kasibante Moses naye naka interview kenda yene ngamba omusajja abadde atya bababuuzizza temugenda kusimbawo muntu yenna mmwe ng'aba DF temugenda kusimbawo omuntu yenna kwesimbawo ku kifo ky'aba pulezidenti nti nedda twakizudde nti kati ku ludda oluvuganya gavumenti mu opposition omukandidenti aliyo ng'ow'amaanyi ye Bobi Wine nga balinga abagamba nti gwe bagenda owagira newankubadde tebakkaanya. Kati eno wansi mu bibiina ebiragi baleese abantu ab'enjawulo okuba bagenda kwesimbawo ku bwammeeya bwa Lubaga oba ontegedde. Kati neneebuuza abantu bano mulowooza okujja kwa Bobi Wine tekugenze nga ku-exposinga katemba wamwe gwe mubadde nga muzannya abantu owa pretensi nga mwefuula nti mulwanyisa gavumenti kumbe mukola nayo mbabookya naye akasente babayo akasente. Nze bwe ndaba sente President Museveni n'ateeka mu bayimbi sako z'aba boda simanya bikoze bitya ndabira ddala nga Uganda erimu sente nyingi nnyo neweebuuze lwaki abantu tebayambibwa. Lwaki abantu tebayambibwa? Ebyo byonna bibuuzo. Lwaki abantu amalwaliro gabeera bwe gatyo? Omuntu avayo okwogera ku malwaliro amabi lwaki yakwatibwa yatiisibwa yakolebwa atya? Avayo okwogera ku nguudo embi yatiisibwa yakola atya? Naye nga Uganda erina ssente zigimala. Lwaki tutambulire nnyo mu mabanja ago? Kuba sisuubira nti President Museveni sente za sako zawa mu bantu ab'enjawulo simanya bano ba promota bano bayimbi bano ba driver bano ba boda sisuubira nti azeewola bwewozi weziri aziraba era azibawa nga azibawadde abontegedde. Mu mawulire amalala tulina mpozi ate mawulire amalala agatambula agalaga nti embeera mu bitundu ebimu Mwami Kyagulanyi gye yayise
wabaddeyo okwekyanga kwa maanyi nnyo oba muntegeera wabaddeyo okwekyanga kwa maanyi nnyo naye kale I want my daughter Reste Namutamba from Luka and Jafari basajja balaba the LC5 chairperson of Bushenyi, both of whom belong to NRM. Okagamba he met Yabasingani. I wish to commend them for accepting to withdraw from the race in favor of the NRM flag bearers. Basajja balaba ono Jafari ne Namutamba ono weruuka bavuddemu ne bagamba ndekedde gundi akole kati yabasinganye agamba ndi kino kibira kirunye kitwale kibiina mu maaso waliwo be batalonda ne bagamba batubye obululu erere gundi gwe bawadde kati bikinze ngenda kujjanga independent bano babikyusizaga kanve mu race general ebisinga okukolebwa ebyo bitera okukolebwa abantu bano baweebwa kasente abantu bano baweebwa akasente baweebwa akasente ne bakivaamu nalabye kigambibwa mbu ebukediya mbu wali abakyala nga kulina wa NUP bandi banga bagenda either bagenda bandi mesebwa okwewandiisa nga kigambibwa engeri gye bali nti beesimbyewo kuwakanya kutwala kifo kya speaker yabayita abawe sente mbu ne bagaana ne bagamba zaabika emipiira kati woowulirira bino bakulaga nti abantu bano mune mu registers tebaliimu ne mu registers tebaliimu era bazze batiisibwa mu kulonda okwaggwa kuli 2021 kigambibwa mbu abali bamwesimbyeko bonna yabawa ssente ne bakivaamu najjanga olumos tavuganyiziddwa oba ntegeera nga tavuganyiziddwa kati ku mulundi guno kigambibwa bano babawadde kasente ne bagaana babayise bale kasente ne bagamba no naffe twagala ku ntebe ekijja kijje era bwe batyo bali mu kuyugumya Bukedia kuno no kuliko NUP kuliko no wa PFF ndowooza kuliko no wa PFF bagambibwa nti bandi banga batandise okubeera nga bakijjanyizibwa mu mpolampola mwami Kyagulanyi abapostinze n'abawandikako naye nebuuza politics oyo alikomawa lwaki temugenda mu kalulu nga kalikiriya lwaki temugenda mu kalulu nga kalikiriya bulungi nnyo dani okubeera nga muddaawo mu mbeera ey'okwagala okubeera nga ate munoona ebintu Mukasambidde ready to take up the Good girls mayayogera oluzungule luno lw'abalooyo olw'obulimbo olwo kati Mukasambidde ono yaliko MP we Masaka eyo nga yagidde ku kaadi ya DP ne babeera n'emivuyovuyo yatwalayo ebisanja ebiwera bwe yamala n'avaawo n'agenda n'afuuka MP wa East Africa kati bwe yaddeyo ku mulundi guno ogwagira ekintu ne kigaana abaana aba NUP ne bakimusuuza kati ndowooza yagezezzaako kwesimba wate mu kitundu ekirala e Masaka ng'alaba naye amaanyi talina kati yaddukidde buweekule eno ndowooza teriiwa NUP wabaddeyo NRM nga yalinayo amaanyi kati noono gye yaddukidde agende alabe bwe yeesimbawo ku kaada ya DP owontegedde ku kaada ya DP kakati erimu ku bintu ebize bitugira nti abantu bano bazzenga bakyukakyuka oba ntegedde bazzenga bakyukakyuka kyova olaba nti abantu tebakyabawa nnyo budde anyway genda mu communication tutereyo nti akayimba ako kafulumira ennyimba ezo zaafulumira 3 wali otambula bwoti wali odigida bwoti tujja kwongera okubeera nga ate twongera okumanyagana n'okubambaga mu mpolampola Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'akakasanga bagenda okwongera okwagira NRM agobe Bobi Wine n'abawagizi mu Buganda bonna abagobe naye kyasinze okubeera mpozi nga ate obaolyawo kiyugula abantu ettama Jose Chameleone okuva naga fenga abavubuka abantu ne bagamba no gandi check your birth certificate emyaka gy'abavubuka
wagiyita mudda. Emyaka gy'abavubuka wagiyita mudda, leka kubuzaabuza bantu. Leka kubuzaabuza abantu. Olaba ne Bobi Wine takyali mu myaka gya kivubuka. Myaka gy'ekivubuka mu Uganda gikoma ku myaka 3. Nze nali ngamba nga ndi betting at least emyaka gino bagisike gituuke ku 40 oba 35. Ne bangamba tekisoboka. Tekisoboka. Newankubadde Uganda erina abavubuka, population y'abavubuka ennene mu nsi yonna, nga beegomba Kyagulanyi bamulabanga muvubuka munabwe naye yava mu myaka gy'ekivubuka. Kale ate General Muhoozi naye yaviira ddala mu myaka gy'ekivubuka nnyo. Ne Chameleone ne Bebe Cool tebakyali bavubuka, bali mu myaka gy'abasajja. Oba ntegedde. Naye Bobi Wine ye tali akyali close mukko ku bano, naye nga naye yagivaamu. Ne kati ekyo kyanyiizizza nnyo abantu. Mu Chameleone yeeyita atya omuvubuka? Lwaki yeeyita omuvubuka? Who are you? Otegedde. So mu mbeera eyo ffe tubeera nga tubaayo eyo nga tukutuusaako buli kimu kyolina okubeera mpozi nga ate omanya. Tukubiriza okubeera nga otweyungako ku mikutu gyaffe egya social media omuli Facebook, Instagram, X, gatako ne Blue Sky. Lwaki? Nti at least oba ofuna lineups zaffe, program lineups zaffe nga bwe zitambula, n'amawulire nti olinza okuba gwe tomanyi geenoonyeza, neffe tuganoonya ne tugakuteerayo. Ne tugakuteerayo n'obeera ng'ogafuna bulungi nnyo amawulire ago ag'omulembe ddala. Kale mu mbeera yonna webale kubeera ng'ate ekintu ekikwasaganyiza ddala bulungi nnyo ddala. Njagala kubeera nga nkusibulya wano eno, mubeere bulungi, mweraba.